nti onatanjudde tali civilized because tolina kyofiirwa kugamba nti ni bwana gundi wali tolina kyofiirwa kubanga ebyobufuzi these are public affairs nga bwe ngamba abantu si bintu byakwemolerako nti oli wekaawo okitegedde nti bintu si bya monopoly siga nti nze nakyefunza tekisoboka kati Katikkiro yazannyenga omukugu n'agaba bano bonna baffe kalutambule nabo kati ekifaananyi kyalabikidde mu mukolo ogwo Buganda esobola ofuna pulezidenti that is point number one. Justification ya point eyo kubanga oyina Strong Buganda abatesitesa omukolo bumala okubeera ne Strong Buganda wabaddewo n'abakulembeze b'ebibiina bana kati wobeerawo n'abakulembeze bana nga tebakwatagana NUP Kyagulanyi PFF Lukwago DF Mpuuga Ecological Muhammad Sereko okitegeera abantu bana bona bakaiminga obwa president oba okyabufunye nga tebakwatagana ne ku mukolo ogutali gwabwe obuwona omuzinda otasobola kwogera kwoli ntaye waali Buganda egenda mu maaso egenda mabega politically oba teyamulabye bulabi eyo excuse yonna esobola okuweebwa omuntu yenna ng'oli bwe yagambye nti neguutalabye abadde mabega oba Katikkiro akikozesezza nga omukugu obutajjayo ekifaananyi kiri ekibi naye akankyogere bwe ntyo andi kakati gwe kyolina okumanya nti Katikkiro yatutwala ffenna n'ab'ebyobufuzi mu kututwala ffenna n'ab'ebyobufuzi ffe ab'ebyobufuzi yanyiga epesaali eri okubalansinga kati yabadde alaga ono this is a civilized game si ya bwannannyini this is a civilized game gy'olina okukola ki gy'olina okuwa respect because politics abantu abasinga bamuzanyiramu ne bajokinga but it is not a joking discipline asalawo buli kimu politics yeetaaga abantu abali serious kubanga baba bagenda kucontrollinga buli sector of life nga bebagikola ki nga bebagicontrollinga every sector in life ebyobufuzi bino ebya like empalana ng'ez'oku mizigo nti oli asanze wano tagenda buuza munne wadde mu nnaku wadde mu ssanyu wadde mu ki byatandika ddi ono mu Uganda byajja n'aba artist ffe twabeera agati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wadde wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasuze otya osiibye otya mu ggwanga mwoli essaawa mwotulabira ne mu kitundu mwotulabira afunye okusomozebwa nkusaasidde asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanja nyina Genovigirwa Moses ssaabawandiisi wa Common Man's Party mubaka addako wa Kamuli Municipality ate akyakulembera Eastern Revolutionary Platform agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo Jeno buuza abantu abatulaba abalungi nate ndi musanyufu okomawo ndaba otunulidde esaati yange njeru nnyo saati ya Secretary General tojja gisobola abagoberezi baffe tubasanyukira nnyo era mutuzaamu amaanyi mu comment section mwongere y'amaanyi twongere okulaba
ebirowoozo byammwe ku nsonga ez'enjawulo ze tuba twogeddeko wano. Ndeeta okulamusa okuva mu Common Man's Party, ekibiina kyammwe abantu ba wansi, tibasebo ne bannyabo tutambuza, tugenda tweyongera okugaziwa, tusaba mwongereyo obubaka bwaffe eyo gye tutasobola kutuuka oba gye tutanaba kutuuka mu kiseera kino. Ffe ekibiina ekisinga obulambulukufu, ekibiina ekisinga akabonero akategeerekeka, akakwata ku muntu wa wansi, akali meaningful, kikulu nnyo ekyo, temukyerabira. Era lumu njagala otukolereyo show nga niba okola omwomu oleete owenRM annyonnyole akabonero k'ebbaasi, oleete n'abalala nabo bakole ki, nabo bannyonnyole. Ku nsonga eyo yennyini nyina omukyala yankubira ali mu Ndeeba ngamba byonna byoyogera ebisinga bikkiririzaamu, naye kye yawakanya kino kyogamba nti akabonero akatalina option ndala yonna nti keekammwe, naga nti omuntu waba talidde ku lusaniya soolira ku suwaani era lusaniya nti awo yannimbyemu awasigadde wonna nzikiriziganya naye mu ekyo yannimbyemu era lusaniya nderabidde wa mu Ndeeba awo era lusaniya olusaniya n'amasowaani esowaani era lusaniya bifaanagana platter plate, okay, serving tray, serving plate, okitegedde nendako bw'oba ngamba leeta olusaniya walete nsobola okukwata essowaani nenjita instead of olusaniya eyo oba osanzeeyo. Ekikulu tudemonstratinga Uganda ne resources zaayo, kyekikulu ekirimu. Totunuulira sayizi ya lusaniya, ne bw'okwata akasowaani kasoosi buno bubega emmere, buno bujjako akawuuwo bubega emmere, era osigala okyali mu miiningi yaffe. That is Uganda and resources eziriko, that's the national resources. Katugeze esowaani yo gy'okutte eriko omuceere, okay? Kati national budget gye tuba tukola ki? Woba ogulidde wekka kitegeeza national budget ogiridde bwomu. Bw'oba okkiriza n'osharinga ne banno kitegeeza ogudde mu concept yaffe eya shared meal. Ekibuzo ky'omukyala okizeemu? Nkizeemu bulungi nnyo, n'olw'ensonga eyo essowaani era esigala ekyali mu foomu ya lusaniya. Nga taxi bwesigala ekyali mu foomu ya bbaasi? Yes. Nga n'emmotoka bwesigala ekyali mu foomu ya bbaasi because wanga nti osobola obutalinya bbaasi n'ofuna emmotoka. Because ebbaasi terina omugaso gwayo mutono mu bulamu bwaffe bwa bulijjo, mutono ddala. Gw'omaze ebbanga ddene ogenda mu myaka 10 plus tolinnya bbaasi. Nze nakoma okulinnya ebbaasi mu 2006 myaka 19. Myaka nga miyitirivu 2006. Myaka 19 nakoma okulinnya bbaasi. Nali ngenda Kigumba nekaka toddanga mugirinnya. Nakati olwaleero ndaba ndabe ng'eyitawo awo. So meaningful political symbol is serving tray oba olusaniya ke kabonero kokka basebo ne bannyabo akatugatta. Era oba oyogera ku national unity, obumu, kyonna kyoyongerako kiba kikyo, but the two terms national unity olina kujja ku lusaniya, okay? Niwe oba ng'oyogera ku national resistance nti oyagala kukola resistance, jangu okole resistance ku lusaniya waliwo lugendo tugatta. Tosobola kukola resistance wekka ng'oli eyo omala kwesolooza awali banno. So ending point mu byonna luba lusaniya. Ozi wano mwali mulayiraga nti n'ekitawanya abakulembeze nga ba Trump lusaniya kulya. Politics who gets what when and how kitegeeza kulya. Ani afuna ki di era atya ekyo kyofuna kyetwogerako. Kiki ekyo kyofuna kyeboogerako resources. So twagala ffe tukubiriza abannayuganda yonna gye muli mu Uganda ne wabweru wa Uganda mutuwagire. Mutuwagire mu nsonga eno, mutusoosowaze.
but response eri okutuuka olwaleero eri positive obuwagizi tubufunye just nti abantu bonna batukubira abaagala flag abaagala membership card abaagala bonna tubadde tetunabakunganya kubanga tubadde tunafuna office but ensonga ya office egenda kuggwa tuli mu giyoyota tumalo giyoyota ate tuyite banansi banamawulire mmwe mujje mugigulewo. Waliwo abakuba abamu ne babuuza nti Common Man's Party naso otwayo ku nomination fee nga abagala obubaka bwa parliament. Ebyo bitono nnyo tujja bimala ebyo. Ebyo bitono nnyo tujja bimala. Tulina budget ya twagala kuyamba abantu mu campaign mwenye ate ng'onyumya nomination fee owe miliyoni 3. Era abamu ababimbuza basimanyi engeri yekibiina gye kikyali ekipya. Kibiina kya muntu wa wansi kituufu naye tugezaako okukisalira empenda ez'amaanyi kifune obusobozi obuyamba ku bammemba kuba kyabawejjere naye ne tugumeyalizaawo engeri gyali pulezidenti w'abawejjere yandibadde ajja mu Common Man. Anti obuzibu obuli wano mu Uganda abantu bonna baagala nnyo okwekulembera n'atalina busobozi bwekulembera ayagala kwekulembera naye n'ayagala yakole ki yeekulembe. Abantu bangi nnyo wano tubagamba mujje tusibe ekintu because ife kati tuli registered. Electoral Commission mwagimaliriza? Electoral Commission gwe tewalaba gazeti ku website kwa muri ya Electoral Commission tewalaba gazeti yaluma era yatambula president wamulaba nga agidisplayinga najiraba so kakati ffe tetulina nnyo pressure. But kikirwa kya Electoral Commission at the first time yabateekako nnyo akaliro kali. Anti Electoral Commission ekisooka ngayita mwogezi waayo era omwogezi oyo twasaba akangavulwe kuba yabateekako omuliro gwali gw'amaanyi. Omwogezi oyo ebyayogera mulimu ebituufu. Yagamba ekibiina kye bayita Common Man tekiri ku list yali mutuufu ku ekyo. Ekibiina kye bayita Common Man's Party kyava mu kibiina kye bayita the Economic Party, the National Economic Party. Kakati ekibiina ekyo kiri namba 9 ku listi y'ebibiina. Okitegedde? Kakati by the time we twakolera pronouncement twali process ya transfer yali ekyagenda mu maaso. N'olwa pressure kino nakiri ne tugamba katugira tutambula. Nebi ebi technical bikola ki nawe biggwa era kasa kinaggwa bwe kiti ogenda kola ki ogenda kutulaba nga kibiina kyaffe kiri namba 9 wadde ngolaba ng'ekipya ku lukalala. So ebisinga Electoral Commission yo mwagisooteza. Ensonga Electoral Commission eri sorted out era twagala ogumya bannayuganda nti muteekemu obwesige mujje tukole mujje mu applyinge okubeera abamemba mujje mu applyinge okukwata flag. Mugenda gigabira ku kitebe nammwe flag tulina command center 2 command center number 1 ye Kampala kubanga eno capital city. Command center number 2 ejja kubeera Busoga Kamuli. Yes naye sakidati abantu baawo bonna bajja ne bakola ki ne bafuna services. Manyize mfunye nnyo amasimu mangi olina kubanaga eno Common Man ne bagamba naye kankwenda mbaya bijulwa mwogerezeganye abamu nga bagamba kakati jakwesimbawo waliwo yankwira w'ekyankwanzi simanya ow'ekire oba yakubirako ab'ekire abaawa abamu babuuza bibuuzo banasotwa ku nomination fee twali agadde okujja mu lusaniya. Okay, kakati bwebanga embeera bwetyo kyangu nnyo embeera bwetyo bweri ekyo kizaamu amaanyi tutambula abasinga baali batidde kali ono omwogezi wa Electoral Commission bwe yavaayo n'ayogera ebigambo bye. Omwogezi wa Electoral Commission yalina pressure. Omanyi mu system ya government waliwo ekintu ekigwawo naye nga mwena temwakitegedde nebakyekanga bwekanzi nemukyekanga nemutandika okulwana. Okiwulidde? Kakati
ffe kye twakola waliwo abataakitegera ne batandika okulwana kibula twafuna response eyo naye yatuyambako nayo yatuyambako ensonga emu waliwo abaali batugamba nti General Museveni yakute billioni 3.6 n'aziwa obubiina sente nga zaali mpitirivu nga batubalira mu kategori eyo kakati ekitongole ky'akakiiko k'ebyokulonda kya General Museveni okiraba kitugoba atooza kati ate okyali mu debate mbu baabawadde ki osente bw'otunuulira enjogera y'akakiiko k'ebyokulonda gwe omulaba asaaga tugaba ddagala katonda yawonya Sheikh Masunga ne Hajati Jaliya basangibwa Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kur'ani mu bakugoka okusoma dua ezigoba ebisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimu gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo enga teweddeko soole ng'onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde kumwe ng'obasigala omukyala oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors. Jawajja ate baali badde batukubira ki ekyo ne kibeeraawo kati setback endala gye twafunye naye ngeri administrative omwogezi waffe Mwami Kanso mutegedde Tumwine omuwanvu Kanso Tumwine yali atandise emirimu gye gy'obwogezi yapiyaringako ku channel ku YouTube channel emu TV bamu airinga live TV ya erimu West eyo abantu be bonna nga kwebali n'aba state nga kwebali bamukubira amasimu gali agamenya n'amateeka ku level zonna n'awalirizibwa okukisuulawo okutaataaganyizibwa omufunzi yasulawo ekifo kwegamba naffe tumunoonya amasimu tegaliiko kati tumunoonya kyova olaba neewuunya abantu neewuunya baganda bange bali abalala abazambira saidi eri mu lunaku lumu tuguma obuzibu bwe yafuna tumwine obuzibu tumusiime tumwine obuzibu bwe yafuna mwami Tumwine mu lunaku olwo lumu ng'ayalinze ku TV ye yes si toyinza kunkakasa nti bali banaffe bali mu struggle tekisoboka Jesse ye kujja kwogerako ku TV ng'ayogera lulimi lwabwe gambi ng'ayogera lwabwe annyonnyola common man naye yafuna amasimu okuva ku lisembayo paka ku ga wansi sebo yawalirizibwa okupondooka mu bufunze ekifo ky'omwogezi kiri tugenda kijjuza tujja kijjuza naye kakati ndowooza olaba challenge ze tuyitamu ffe kyokka ng'oli agamba bawadde billioni 3.6 kakati ate ne bakanga abantu baffe oba balina ke bamuwadde n'akivaamu buvi essimu yazifuna weetuli nekyalina amulema okunywa nekyalina amulema okunywa kati ebintu bino si byakusaaga fe tubibeeramu naye nga byabulamu byabulamu kufana kuwona bw'oba toli mumalirivu toyinza kumalako kati common man's party tegena takataganyizibwa mu Western kuba era yali amyoka president mu Western abantu we bali bangi president wa finayo network nyingi nnyo mu Western Uganda namulaba ayogera n'olunyankole ayinayo network y'amaanyi era kyetulowooza nti ajja kuziba ekituli ekyo wabadde mukulika ekibuli wabaddeyo ekibuli saabaddeyo naye walabe byabaddeyo mukolo gwadde gw'amaanyi nenze nengulaba nga ogujjudde ebyobufuzi ebingi abakulembeze bazze bwe bawadde akazindala okwanjula abakulembeze abalala abamu naagana obbanjula lowooza mu bugenderevu oba mu butalaba kuba Katikkiro yagambye sebe gwolemeredde okwanjula yegundi waali muganda wo jala bujula omukolo guno wagulabe gutya ogw'okuza emyaka 31
nga Kabaka ali ku Namulondo ekibuli specifically ekibuli ekisooka omukolo nga gwo ku level ya culture gwadde mulungi abantu bagujjumbidde kurimu ya Buganda yabaddewo n'abakulembeze ab'omu byobufuzi abava mu Buganda gwabutikiddwa ebyobufuzi kituufu ebirimu obungodiira n'enkokola naye Buganda yo esigala eteekawo platform nga buli omu ayina gifiitingamu oba ng'emumira ekumira akati ye Buganda level kwetambuliza kati Katikkiro yalaze ti Buganda erina ba actors ab'enjawulo era oli bwe yalemereddwa okwanjula munne ono n'amugamba nti ne Muganda wakola ki waali akabonero akalaga nti mwenna muli baffe mwenna muli baffe era akabonero akalaga nti ono atanjudde tali civilized because tolina kyofiirwa kugamba nti ni bwana gundi waali tolina kyofiirwa kubanga ebyobufuzi these are public affairs nga bwe ngamba abantu si bintu byakwemolerako nti oli wekaawo okitegedde nti bintu si bya monopoly siga nti nze nakyefunza tekisoboka kati Katikkiro yazannyenga omukugu n'agamba bano bonna baffe kalutambule nabo kati ekifaananyi kyalabikidde mu mukolo ogwo Buganda esobola ofuna pulezidenti that is point number 1 justification ya point eyo kubanga olina sitongo Buganda abatesitesa omukolo bwomala okubeera ne sitongo Buganda wabaddewo n'abakulembeze b'ebibiina bana kati bw'obeerawo n'abakulembeze bana nga tebakwatagana NUP Kyagulanyi PFF Lukwago DF Mpuuga Ecological Muhammad Sereko okitegeera abantu bana bona bakaiminga obwa president oba okyabufunye nga tebakwatagana ne ku mukolo ogutali gwabwe obuwono omuzinda otasobola kwogera kwoli ntaye waali Buganda egenda mu maaso egenda mabega politically oba teyamulabye bulabi eyo excuse yonna esobola okuweebwa omuntu yenna ng'oli bwe yagambye nti neguutalabye abadde mabega oba Katikkiro yakikozesezza nga omukugu obutajjayo kifaananyi kiri ekibi naye akankyogere bwe ntyo andi kakati gwe kyolina okumanya nti Katikkiro yatutwala ffenna n'ab'ebyobufuzi mu kututwala ffenna ffe ab'ebyobufuzi yanyiga epesaali eri okubalansinga kati yabadde alaga ono this is a civilized game si ya bwannannyini this is a civilized game gy'olina okukola ki gy'olina okuwa respect because politics abantu abasinga bamuzanyiramu ne bajokinga but it is not a joking discipline asalawo buli kimu politics yeetaaga abantu abali serious kubanga baba bagenda kucontrollinga buli sector of life nga bebagikola ki nga bebagicontrollinga every sector in life ebyobufuzi bino ebya like empalana ng'ez'oku mizigo nti oli asanze wano tagenda buuza munne wadde mu nnaku wadde mu ssanyu wadde mu ki byatandika ddi wano mu Uganda byajja n'aba artist ffe twabeeranga mu DP ne FDC nga tusobola okukubagana ku mizindaalo naye wabeerawo omukolo gwonna oba gw'emmengo oba gwakufiirwa ngamusooka ne mugwa respect buli omu akwasibwa akazindaalo oba ofunye akazindaalo ng'olina kwogera bintu bya nsonga
empalana ziriyo zireka bbali era ebiseera ebisinga emikolo egyo gyamalangawo empalana ezaalingawo for example waliwo comrade afudde okitegedde ne mukuŋŋaana mwenna ne mumuwerekera mu kitiibwa kye mugenda okumala okumuwerekera nga waliwo ebikyuseemu mu kwawukana kwammwe okusinza ku bigambo ebyogeddwa ku mukolo naye kakati wano walaba engeri gye bahandolingamu omulambo gwa Muhammad Segiri inanagilemana kakati ate era kati ate bo ne bagenda ewaani ewakanye ihamba okiwulidde ne bamurespectinga in an organized manner kyokka ate owaabwe bamuvala organizinga bagobayo buli muntu yenna bamuziika mu nkola ya kiyaayi Kanyehamba yafa apinga government Kanyehamba yafa tamatira judge bamuwadde state funeral abakungu ba government baweddeyo okiwulidde okuva ku kitongole ekiramuzi paka ku bantu abalala bonna nga tewaliwo gamba nti yali apinga jajja nandaba atya okitegedde kakati bwetukomawo ku kiri ekya Segiri bwekyo bwe kyali tewaliwo ababaka baali baagala kuziika koligi wabo n'omu ku baamukola Munyagwa Mubaraka teyasobola kuziika nawe wennyini tewasobola kuziika olw'embeera eyaliyo okitegedde kakati kikulaga obuyinza obukwata ate obukwata ekyo nakyo kipima obuyinza obukwata hati kakati oba tomanyi ku managinga events obuyinza n'obukwata otya naye kati ku kyabadde gulu mukolako ono alina kyeyakola oli ekyamaanyi nti kino kye yankola newe musana ku mukolo osobola kumwogerako be bamanyi n'okuyisa erinnya lye mu kamwa be bamanyi kubanga obanga gw'okwasizibwa obuvunaanyizibwa obw'okwanjula Jeno Bijulwa mu Busoga yanjula bannabyafuzi bano nkakasa ne butakkanya nabo ojja banjula definitely oba olina okubanjula kubanga bw'otabanjula oba olaze obunafu mu kutegeera obutabanga nawo oba onafuye nnyo kubanga singa tebawadde gwe muzinalo nga baguwadde mulala naawe n'atakwanjula onaawulira otya of course tosobola kuwulira bulungi kakati abazungu betukopako ebyobufuzi betwakopako akagambo presidency abazungu bakugamba nti ensonga za government ziri public tusobola kuzi owninga tosobola olaba jjajja alina factors zatasobola ku controlling nga tasobola zikontroling ngaki bamutwalako sente n'asekawo obusezi nga talina kyakukola agaba babbi bange naye gaseere bazitutta amanyi ensi bwe teweetambula abantu bonna tusobola kwegamba kubateeka wano nga gwe batambuza tekisoboka kituufu akakuba eddakiika mmeka soko stoppingemu Jeno Bijulwa ensonga gye njagala okugendako y'ensonga y'okwetegekera 2026 naddala ku level y'obwa president nalabye NUP president waayo agamba nti nze nzize n'atulaga n'ekifaananyi kye bagenda okukozesa FDC nayo nereeta Nandala Mafaabi Common Man's Party naye ereeta Honorable Munyagwa Mubaraka need ekyalimu okusika omuguwa kabuleta nga bagamba nze njagala okujja bano bamugatuseko tusome ekisaawe era abo bo bamaliza bayabukanyemu bano ne basigala eno kabuleta n'agenda ne certificate ya jiina eri bano n'abagoba DP ndowooza bo batugamba saawa yonna nabo bagenda kwanjula ekiddako PFF ANT bakola omukago bonga bo era bamaliza nga bagamba bagenda kuleeta Jeno Mugisha muntu ku bwa president musomye bulungi ensobize mwakola 2021 okujja 2026 naye buli omu ayogera alina bingi byasuubiza ona agamba ngenda kuteeka sente mu nsawo ababiri bakyogera Kabuleta ne Mafaabi ona agamba nti ka group ka President Museveni tusobola okukamalawo owa Makerere Kavule Common Man's Party naye agamba tetuli mu kujokinga twagala buyinza musomye bulungi ekisaawe
ensobi ziri 221 okujja okuleeta maanyi wano mu 226. Kakati ebyobufuzi bya Uganda nze mbyogerako nga nkozesa glasses eza realism mu ngeri ya ba realist. It's an ideology. Naye ba realist ensonga bagitunuulira nga bweri. Kati ebyobufuzi bya Uganda General Museveni ng'akyali mu madaraka president tebisobola kunyirira. Kunyirira ki kyotegeeza? Tebisobola kutambula mu ntambula entuufu, byafa. Kubanga ezimu ku mikolo egikolebwa oba ne ku mirimu egibeera mu bibiina by'obufuzi kwe kukola research, kwe kukola analysis, kwe kwetegereza buli mbeera eba eriwo, then yekuviiramu yekuwa ky'onookola mu maaso. Kakati bye tubiyiseemu byonna tubiraga nti buli kibiina bwe kijja tewaba makulu. Buli kibiina bwe kijja tewaba makulu. Buli kibiina bwe kireeta candidate tewaba makulu against the incumbent. Kati bye ebibiina byo ne bigaana okuwa omukisa ogw'okwegatta bireeteko omulundi ogwo, bireeteko omuntu omu, tugezese ku ekyo result eziva mu ekyo zifaanana zitya, ne bikimma amazzi. Mu kukimma amazzi naye nga bikoledde ku influence yagwo tuvuganya naye nga yabiremeseza okwegatta. Okitegedde? Kati nze embeera gye mbaddemu nga ndi president wa ERP nkyali nkubye enduulu, twawandiika twakola nga tuporopozinga engeri gye tuba twegattamu ne modo gye tulina okukozesa okugabana obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Abakulu baagaana okwanuka. Mu kugaana okwanukula bwe tugenda bwe tutinga buli kibiina kireeze beneficiary number 1 jajja. Beneficiary number kubanga faba Common Man's Party niwo banga otukubidde lwaleero essimu n'ogamba nti meeting y'ebibiina by'obufuzi eby'okwegatta eri wali ffe tutuuka tebanatukola ki, tebanana kutuyita kubanga tumanyi amaanyi g'okwegatta. Kati amaloboozi agasinga agaze gavaayo mu bannaffe ab'enjawulo ate nga galaga nti ebyokwegatta tebiriiyo, ffe ekintu tukikwata ffekka ng'ate tukimanyi obusobozi obukikwata ggwe nga ggwe tebuliiwo. Kati tumaliriza nga tuli mu politics ow'ekyana ekito. Era namwe muli mu kuleeta candidate. Anti kati enkula y'omutwe yekuwensanirira oba n'ensala yaagwo. Kati oyagala behaving normal mu abnormal situation. Mumusolo gandi kati feka tufokasinge ku parliament tetera kwesiba kuwa no parliament tujiriko parliament tujiriko naye president akola kinene nnyo ku mbaka wa parliament. So president waffe ajja kwesimbawo wa president ne aim yaki naye nga of course first aim is to take over power. Toyinza okumanya afuga ekongo yali wa kusatu kati singa alitakeetabyemu chance yali mugwiridi. Kati tuli mu byakute tuli mu betting politics bwaba abamu predictions ogamba tomanya Tanzania ali vice president nkugambye oli mutomanya kati deputy vice president we Kenya I mean we Tanzania era nga yafuuka president utogerera wano omanye kyamule emikisa gwajja gutya oli yafa ekimweso bwa vice president kisooka mukyala tali aggressive. Okitegedde ekyokubiri nga ava eri mu buzinga bwe Zanzibar. Okitegedde obuzinga buli awo nabo buli part of Tanzania. Kakati Magufuli mu kiseera ekyo yagamba kanondo omukyalo omunafu atantawanyi kumba muwadde ekintu
Magufuli Katonda n'amutegula omukyala teyakikwata takirinda takiremedde but yakikwatira mu constitution anti kyekugamba omukyala abakubanga teyesimbawo yali kisanzeewa singa bye byajja tibiri eyo bifumba mmere kati kyogamba buli omu agenda agezeeko kakati twakkiriza nti ffenna tetutegeera tetulina magezi mu opposition tuli bagwagwa okitegedde katuzanyire mu ekyo ekiriwo ekyokwegatta kyatulema kakati katuzanyire muki mu mbeera eriwo bati nabo mukkiriza nti Museveni temumusobola tewali kumwe mwenna omu nga temwegassa musobola kankubuulire kino kankiddemu omuntu anajjako Mwai Museveni tewali amumanyi si ye Bigirwa si ye Kyagulanyi si ye Nandala Mafaabi si ye Nobert Mao si ye Muhoozi tewali amumanyi si ye Munyagwa but at the same time asobola okubeera Bigirwa asobola okubeera Kyagulanyi asobola okubeera any other person asobola okubeera Munyagwa but tewali amumanyi why because indicators eziriwo zonna tetumakinga nazo standard of politics aliwo ffenna tetumakinga naye jajja yateekawo embeera nzibu nnyo structures alina mpitirivu nnyo nzibu za kukola ki kumanipulatinga ekyokubiri tetumanyi nsonga kennyini eriviirako okumutwala akalulu buli luvannyuma lwa myaka 5 tetugendamu akalulu it is a proven evidence tekasobola kutwala jajja batera kemukomerawo because buli omu yetegekera akalulu anti kakati kisinzira weetegesa otya ononya buwegezi mu ggwanga lyonna weetegesa otya kikulu nnyo era n'olaga abantu nti kati kino kyekifaananyi kyetugenda okukozesa mukana akalulu 226 n'olinalaga ekikye n'olunalaga ekikye ne mutandika okuŋŋaanya ssente ne mulumba eggwanga eno giyise Germany oba Belgium oba Sweden ndowooza bw'otambula wali bw'oti Kampala Road olowooza oli Norway kati kikyogezaako okwogera ebyo byoyogera bikola mu nsi ezo zeŋŋambi okitegedde ensi eziri mu ne South Africa wennyini wewali politics oyo watuvuganye debate asinga ebirowoozo ebirungi yakitwala kuba kati nabaddeyo nga badebatinga amuziro teke erifuga emundu kuba kati threat esinga okubeera South Africa etisa abantu mundu nyingi mu bantu kubanga balina n'amaduuka gazigula nyingi mu bantu actually omusango gusinga tegimu ku misango egisinga obunene mu South Africa kukuba mukyala domestic violence ogwo omunene okusinga okutta omuntu ng'omutisa mundu ng'omutisa mundu omukuba gavumenti ekola ki kasita muziika yufaire beewedde era batono nnyo abavunaanyibwa ebiri serious naye kasita omuntu ne bamala omuziika gweoba ofudde gavumenti ekuba mabega kati guno ogwokuba omukazi gwate musango gwa ne bakukwata nga wakubye omukyala ewaka bebasinga okubeera mu makomera abo obadde ogamba nti balina etteeka kati lye bavuga eri regulating yes kubanga it is a problem mundu ziri wonna oli bwabasanga mu bbaala olina ekyana kyo otumiza ebbaala eddugadde n'anyiiga bano abagwira banunya batya omwenge n'ebyana balina by'amaanyi n'agenda mu butu n'agijjayo n'abakuba that is South Africa naye ku ngulu wano bw'ogitunuulira olaba amatabuta nendowooza netunda gye bagitundamu twaliko notafiira oyo n'atugamba nti ziri ensi lwaki z'amaanyi nnyo kuffe abali eno munnansi oba wa mawulire oba waki ekisooka ensi eyo yeesooka mu byonna byokola protecting ekifaananyi kyayo kati ffe ate ekitali wano mu Uganda ensonga lwaki olaba ne Rwanda neboogera ku Rwanda akagambo katini Kagame yennyini nga president yavaayo okudifendinga
amugane mwogere mu nsi zammwe temwogera ku nsi zaffe ndowooza ezo ne PR naye akola ensi okutambula obulungi andi kakati ensi etambula bulungi lwa nsonga ensi abantu okugibeeramu ne patriotism mwoyo gwa ggwanga tebamusomesa busomesa mwoyo gwa ggwanga ava ku service gavumenti zerendering eri abantu kyekyoka kati okuva ku Jomo Kenyatta okuva ku Olivia Tambo International Airport Johannesburg okutuuka wonna woba ogenda tolina wosanga ttaka ate nga zigenda nnya zidda nnya Orange kati njagala ombuulire lwaki eggwanga tolyagala si ebintu byaffe wali kwaliwa paaka zigenda nnya zidda nnya teekateeka kwa 2026 oŋŋamba nti mwawandiika nga ERP ebibiina by'obufuzi ne bisirika n'oŋŋamba nti mu nsi y'abalalu naawe osazeewo okuba mulalu oba namwe musazeewo okuba balalu ffe tufunamu ababagoberera bannayuganda bajja kufuna mu kuba ffe bakulembeze baabwe gwe kinaayokyanga yagenda okukola ki yagenda okufuluma ekisaawe awulira ng'anyigiriziddwa nnyo ku baana bali mu kisaawe naye wadaka bayingire ekisaawe wadaka bayingire tulabe anaawonawo yanaakulembera banne kubanga ebyokuteesa twali badde tubitwala nga sabjekiti y'amaanyi eyeetaaga okuweebwa priority naye ate abakulembeze bakitunula kyamuli nga tebalaba makulu gaakyo kakati ffe ng'abalwanyi ne tugamba no katukigendemu nga bwe kiri naye lwaki abamu beyita balwanyi ate babalaba nga si balwanyi nti nze ndi mulwanyi naye ng'oli omulala akulaga nga gwe atali mulwanyi naye nga gwe olaga nti musitula gwe obaddemu akabanga akaweeko kibuuzo ekyo tukizeemu ebbanga ddene tukizeemu ebbanga ddene katukireke kikyokooye si bukoowa saagala kukola repetition ku bye twayogera twabimatiza dda abantu ne tubawa kiki ekivaayo kiki mugenda okugjayo naddala kuba pulezidenti ng'aba opposition affe common man's party twagala ekisookera ddala interest zaffe ezisinga obukulu oba pulezidenti tubwagala tukimanyi nga common man's party yes naye tuyinza obutabufuna naye twagala ababaka mu parliament awo muyinza obutabufuna naye twagala ababaka mu parliament awo kutandikira mu namba ya 50 kudda waggulu oba temwereeze nnyo for us we think big 50 kudda waggulu tusaba Mungu atuteeremu omukisa galabike bwe galabika ebeera step ahead kubanga bwe tufuna 5 banaffe abalala nabo ne bafuna tugenda okugatta nga tuli mu 2 plus abo oba olina bargaining power osobola okwogera okitegedde osobola okwogera ku platform yonna kubanga ofunye bargaining power